Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRUTV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Olunaku olwaleero tukuleetedde ebimu ku bikwata ku mukyala we yaliko omukulembeze wa United States of America, Michelle Obama. Michelle Obama yazaalibwanga ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa January mu mwaka gwa 1964 mu Chicago. Mu kuzaalibwa omukyala ono yaweebwa erinnya lya Michelle Lavon Robinson, wabula oluvannyuma lw'okufumbirwa President Barack Obama yayongerako erinnya lya Obama olwo n'ayitibwa Michelle Lavon Robinson Obama. Michelle yazaalibwa omwami Fraser Robinson owokusatu wamu n'omukyala Marian Hughes Robinson. Mu mwaka gwa 1981 Michelle yeegatta ku ssettendekero ya Princeton University era nga wano essira yalissa ku ssomo lya sociology, awo n'agattako erya African American Studies. Oluvannyuma lw'okuwandiika ku mutwe gwe yanoonyerezaako ogugamba nti Princeton Educated Blacks and Blacks Community, Michelle yatikkirwa era n'afuna degree mu arts mu mwaka gwa 1985. Oluvannyuma yeegatta ku Harvard Law School gye yasomera era ne yeeyongera okufuna obumanyirivu mu mateeka, ekyamusobozesa okufuna Juris Doctor degree era n'atikkirwa mu 1988. Ng'amaze okusoma amateeka yeegatta ku kibiina kya bannamateeka mu Chicago ekya Sydney and Austin era ng'eno gye yasisinkanira Barack Obama. Mu mwezi gw'ekkumi ng'ennaku z'omwezi nga 3 mu mwaka gwa 1992 Michelle yafumbirwa Barack Obama era nga baagattibwa Reverend Jeremiah Wright mu kkanisa ya Trinity United Church of Christ gye baasabiranga, newankubadde ng'oluvannyuma ekkanisa eno baagivaamu olw'obutakkiriziganya n'ebimu ku ebyo ebyali bikolebwa mu kkanisa ekiseera ekyo. Ababiri bano balina ezzadde ly'abaana babiri ab'obuwala okuli Marian Ann Obama ne Natasha Obama. Mu mwaka gwa 1991 Michelle yafuna ekifo eky'omumyuka wa meeya era omumyuka wa kamishona w'ebyenkulaakulana mu gavumenti ya Chicago City. Mu mwaka gwa 1993 yafuuka akulira ekibiina kya Public Allies mu ofiisi y'e Chicago. Ekibiina kino kyakubirizanga bamusaayi muto okukola ebintu ebiyamba ekitundu era ng'eno yakolerayo okumala ebbanga lya myaka 4. Mu mwaka gwa 1996 Obama yaweereza ng'akulira abayizi mu ssettendekero w'e Chicago era ng'eno yayambako mu kukulaakulanya empeereza ya ssettendekero eno. Mu mwaka gwa 2002 yatandika okukolera eddwaliro lya ssettendekero eno nga omukulembeze ow'okuntikko akwasaganya ebifa mu kitundu. Mu mwezi gw'okutaano mu mwaka gwa 2002 yalinyisibwa eddaala n'afuuka amyuka President w'ekitundu n'ensonga z'ebweru oba kiyite President for Community and Public Affairs. Mu mwezi gw'okutaano mu mwaka gwa 2007 nga wayise emyezi 3 oluvannyuma lwa Barack Obama okulangirira okuvuganya ku bukulembeze, Michelle yakendeeza emirimu gye yali akola ebitundu 80 ku buli 100 okusobola okuyambako bbaawe okunoonya akalulu. Okunoonya akalulu bwe kwali kutandika teyakwenyigiramu nnyo, naye mu mwezi ogwokubiri mu mwaka gwa 2008 yayongeramu amaanyi mu kunoonya akalulu nga bwe kyetaagisa. Mu mwaka gwa 2009 Michelle Obama yafuuka mukyala w'omukulembeze w'eggwanga lya Amerika muyite First Lady. Mu myezi gye egyasooka yakyaliranga amaka g'abakateeyamba
era yaweerezanga n'abantu mu masomero ne bamukiikirira ne boogera ku bintu eby'enjawulo. Mu mwaka gwa 2012 Michelle Obama era yaddamu n'anoonyeza bbaawe akalulu akamuyamba okuwangula ekisanja ekyokubiri era nga ku luno kyamwanguyira nnyo okusinga omulundi ogwasooka kubanga yali amanyikiddwa. Omukyalo ono muwandiisi wa bitabo era nga mu bitabo bye yawandiika mulimu Becoming 2018, American Gone 2012, Michelle Obama in a Home 2008 ne Michelle Obama Speeches 2009. Michelle Obama yawangula zaawaadi eziwerako omuli Kids Choice Awards eyali mu USA, Grammy Awards ne Short Awards 2019.